Mu bulamu buli muntu aba n'ekigendererwa ng'afuna omwagalo wawe tasubiramu bintu biyinza kubanga bimunyiiza oba omutaataaganya. Omwagalo w'omufuna mufuna ezzadde naye ezzadde olituukira okuba ebbi oba omwana watuukira okubagamba nti si mulungi eri abazadde ababiri oba omu maama we oba taata oba maama we ng'agambye taata we nti omwana oyo si wuwo. Olunaku lwa jjo twalabyeko sitole yaffe gataliiko nfuufu. Omukyala yasuulira omwana ku myaka 3 n'agenda. Yamaze ebbanga lya myaka 10 omwana aweze myaka 13 n'agamba nti omwana si wuwo mwa musajja mulala. N'omusajja omulala n'ajja akimu omwana agamba nti omukyala wagenda omuwasa ng'ayina olubuto lwange. Omwami agamba nti omwana namulabirira ne muweerera ne mukolera buli kimu nga mmanyi wange. Kati omukyala agamba si wange. Ani anenyezebwa mu nsonga eno? Omukyala agamba nti omwami ayinza okuba tazaala kuba bwe namala okuzaala nava ku family planning pills nga njagala nfune omwana ow'omwami ono gwanakkiriza gwe namuzaalira mu butuufu. Nalaba kiganye kwe kunoba n'enva mu maka ge. Omwami agamba nti ebbanga nali ndabiridde omwana ono lwaki si wange. Naye ng'abadde mutuufu omukyala omugamba nti omwana si wuwo naye amugambe mu kaseera katuufu. Abaffe story eno nga tunaba kugiraba njagala gejikulagako naye nga tunaba kugiraba budde ky'obutuufu omukyala w'alina okugambira ewaka nti omwana ono si wa mu nnyumba oba si wa mu kika kino. Omwana ng'atikkirwa ku mbaga mama ng'afudde abireke mu kiraamu oba omwana ng'afudde nti omulambo temuguzikeyo sigwayo. Time kyentuufu mwolina okyatulira kuba at the end of the day olina okyatula nti omwana ono si wuwo Kawuki wa musajja oli mulala naye budde ki era wuwa bw'oyinza okimugambira. Tugenda banga tutambula mu bantu bano abaffe ab'ebweyogerere abamu bayitayo bweyosi. Tulabe bo kye bagamba ku nsonga eno naye tumala okulaba story eyo eyagataliiko nfuufu tukomewo tutandike n'abantu baffe abali mu kitundu kino. Birungi Patricia yakatemye bamusi Ibrahim mu lukiiko bwamuggyeko omwana Ticha Kyonjo gwamanyi nti yamuzaala nti siwe namugabira omusajja omulala Fred Kiseto. Bano batuze ku kyalo Bukedde municipal y'Emukono era nga basangiddwa ku poliisi Emukono mu ofisi ya DPC. Musimu kulajje nenya ategeezanga omukazi ono bwe yanoba n'amulekera omwana wa myaka 3 era nga tubina omwana ono okutuusa kati baweze emyaka 11 era ng'omukazi abadde amunona n'amutwala ali ennaku enkulu obukuumula obula ekyamunyise omukazi ono kamutema ku ssimu nti omwana siwe era mtuto wakitawo mutovo muzeyi ntobye bisikamu okunga nti omwana si wange kyamalako emirembe ate nga napuluufu omwana yankubye esimu nana mama yantega yaza Musiyakali bwategeezeddwa ng'omwana bwataliwe kubanga omukazi buli yafukanga omusiro yamukeberanga okulaba oba ali lubuto. Mwana wammwe nalinga nkebera omusiro gwasinza abeera musiru kuwasa mukyala alina lubuto nalinga ngula buno testi buki obukebera secret. Ategeeza nti ekyalako nembazadde b'omukazi ne bamukakasa nti omwana we era ku biwandiiko eby'omuddwaliro biriko mannya ge nga olwo bawansigenza ebisongovu era omukazi namutegeeza nti yajja n'olubuto lwa myezi 4. Wamwanjula nakyala ewaabwe nagenda okutola myezi 4 kuba nabeera naye mwezi gwa 9 nenzaala mu Desemba nga 25. Omukazi alangidde ebbanga watazaala nti yagezaako n'okuva ku nkola y'ekizaalaggumba wabula n'atafuna olubuto ekiyito kyongedde okaabya musese. Era nga manyi gwenzaala ono nga muzaalirayo bbebi olwo ndyoka nkimugambe naye kye simanyi oba onaazaala oba tazaala kubanga navaayo nga sifunye lubuto nze nabeera naye nga siri ku famire nga maze ozaala esanga ate bwe navaayo Yekisitu gwe bagabidde omwana agamba nti omukazi ono ogenda okufumbirwa musise nga balinamu abaana 2 era ngono bakayanira tiyasooka okukitegeererawo nti weera omukazi yakyogerera mu kumunyagana nti omwana we era kumugamba mugyeyo ewa musise. Nakugamba banange kati njagala okubabulira ekituufu ekintu mutima omwana ono Ticha mwana wammwe naffe olwo nga ndi lubuto lwa myezi 4 ne ŋŋenda nalwo omwana ne muzaalira kati ze kwe kumugamba nti oba osazeewo ng'omwana omukomezaawo ng'okakasa wange muteekaawo. Embeera enewaliriza ssente wa disitulikiti y'Emukono Andrew Ssennyonga okwenyigira mu nsonga zino era atabukidde mukazi ono tiyaviiddeko embeera okusajjuka. Mu mateeka omwana wuuno kati boddayo n'eri mu ebbaluwa ya bundi nga bava mu ddwaliro ani yajja omwana mu ddwaliro yakubbalwa kuliko yawamuzaala era yawatikako manyaga kuliko linnya lyani nkireta kipande mu kipande ani taata omwana ku kipande ekirungi bali njagala kubuuza oyo n'omukyala kuliko linnya lyani aha
DPC Roger Segu yakanyiza abafumbo bano n'abasaba okugenda musayo okufuna ekituufu wabula y'omwana asigadde ku polisi nga yemulabirira okutuusa banazuula kitaawo omutuufu. Naye kati engeri bataata gye mufuusa ababiri ekigenda okutuggyako kuno okubuusaabuusa oba okubeera nga buli omu emmeeme muteredde tugenda kukola DNA test then tulabe ekivaayo kye tunaagenda nakyo. Nze nvunana families biri gavumenti nsaba ennyambe kwanza siri bulungi kulabirira muntu kulabirira mwana bamutwala nga ntaddemu obudde bwange buno wonna emyaka 8 abantu banda bantu banima nsaawa sente zampeddeko third time banemperekera omwana wange mpaka ku ssomero nga sena za boda nga nkola kwa zaamu part time nkola ebintu byange byenkola ekiro nengenda kwa zaamu nenkolayo nkola omutwalo gumu 10,000. David Musika Lyankolo yakusakidde guli ku Bukedde TV. Story yaffe eyo ngomaze okugiraba bulungi nnyo ebadde mu gataliiko nfuufu nga njagala ntambuleko mu bannayuganda abalimu bano basuubuzi ba fruits bo baleka emirimu gitambula bulungi. Muganda wange gye baleko kale so oli bulungi? Ndi bulungi. Bakuyitaani? Yenze Steven Sebo. Steven, otunda kimicungwa miyembe kado? Ntunda nkoko. Gwono otundawo nkoko? Ntundira wali eri. Wali enkoko eno ey'ekyuma eyetoloola? Ese. Jo nakulo gye twabadde ku mawulire gaffe agataliiko nfuufu twaliko mu mawulire gaffe ng'omukyala agamba omwana omusajja yamulabirira emyaka 13 agamba najja n'olubuto si gwe nnyinirwo omwana oyo gw'obadde olabirira wa muntu mulala. Nze ne neebuuza nti omukyala yalibadde ekiseera kimu alina okugambira nti omwana ono si wa waka omwana afa omukyala afa omusajja afa omwana nga graduatinga ku myaka 3 banga yakamuzaala n'agamba nti Steven omwana oyo si wuwo. Nanti kakati ekireese obuzibu abasajja tebakyanoonyereza baana okiwulira tebakyanoonyereza kubanga omwana aba yeetaaga ng'omukazi afunye olubuto. Omukazi bw'afuna olubuto kiba kyetaaga n'otandika oddunoonyereza ku myezi 3 okiwulira ssebo. Naye abamu bazaala obwana olw'okufa nti kuzaala omwana n'atuuka n'azaalibwa n'akula n'atuuka myaka 10 tomutwalangako wammwe mutuuma linnya ng'oli ku kimu nti mukazi wange okiraba. Naye kati nze abange wemba nganzi myezi emeka 3 era olugwa ku nsi wayita wiikisi emu nga mutwalawa mu kyalo singa ogaana nti anze sijja kgenda nawe ufuna okwekengera noga lwaki era nkugamba omwana munoonyeza ekika kye nga bukyali spendinga sente zange lwaki ate omuweerera atuuke emakere ate amala kugamba esiwuwo tolaba obutemu obujjaawo kati awo kunze enganzi wazaalibwa n'atonnya ku nsi mba mutwala waffe kubanga gye bakebera ki abaana kati ki ekinninza omutuusa myaka 3 ate 15 omulaga ekika nga gino gyakulidde gyamanyi gyazaalibwa naye ate si gyakola ki kati omwana oyo olowooza aba ati abamatankane yanza stisebo bali nnyo balire ddala kanyende njogereko ne kaana kawala kano simanyi oba katuuso okwogera oba akyali mwana muto oli otya Ngendi. bakuyitaani Amta Benta. Benito ine myaka emeka? Nne myaka 2. Myaka 2 otegeera. Omukyala bw'aba azadde omwana nga si wa waka. Olowooza yalibadde amwogerayo ddi era amwogerayo ku myaka emeka? Omwana oba olina omwogerayo nga wakamuzaala? Nga wakamuzaala. Otya? Kiri bwekitye olwawo omwogera kireeta obuzibu. Oyanguwa ne kibukendeeza? Kibukendeeza. Omusajja nga kulabiridde olubuto lulamba lwonna emyezi emeka omugambe mu ddwaliro nti kati omwana si wuwo tomutuuma linnya? Nsobola okyogera. Sobola omugamba nti kyali bwekityo ne bwekityo oba tewaliiwo nefuna okola ki? Abakazi naffe tuba twetaaga obwetaavu olubuto ne lusobaye kati nesaawo ndi kusibeko nti lulo naye nga si lulo. Ogamba yalibadde omugamba nga wakazaala omwana? Nandibadde mugamba nga nakamuzaala oba nga wayisawo wiiki ng'emu ne mugamba naye taata gundi okimanyi n'olubuto munnange lwali lwa x ne x bwati ne bwati. Neyanziza Benita webale nnyo webalire ddala kangendeko ku mama wa Nakati wano twogeremu naye tulabe emirimu gitambula gitya gino ejjaffe ejja Nakati. Maama emirimu gigenda gitya?
kinakati ng'okitindira amadaala nkole kimunnange osooka kiweweezaako awo butereevu kireke kukakanyala kuba omusana mungi nakati bamusobola ku makya gwe omulina lwaggulo takale atasobola kubanga munyise mu mazzi buli katuka mmeka ka 5 tuli mu kwogera ku bintu byakuzaala omukyala ng'azadde omwana atali wa waka oza yali mwogeddeyo mu bbanga ki nga yakamuzaala ng'awezezza emyaka 2 ng'atambula oba ng'afumbira oba mu ddaama biteeke mu ddaama nti nze nafa naye omwana oyo omukulu awo gwe bayitaani bakuyitaani ng'omukyala yalaama omukyala nti ozaala omwana nga si wa waka omukyala nga yalina okunnyonnyola nti nanyonnyola baawe story yadde gataliiko nfuufu emabegako omukyala yazaala omwana ku myaka 3 n'amulekera omusajja n'agenda omusajja n'akuza omwana naye ng'omukyala omusajja si wuwe omusajja yamanya akuziza mwana we bamusuulira omwana oluvannyuma lw'emyaka nga 10 omukyala n'akomawo n'omusajja nti ono yennyini mwana gulooza bbanga ki omuntu walina okugamba nti ono omwana si wuwe nesiteekako ssente nyingi by the way ekintu ekyo nakirabye naye ku sayidi y'abakyala bo balina okwesootinga bw'abanga abalizeeko ebbali ayiye engeri kijanyonnyola tata w'abaana si wuwo mubbanga ki kiba kyetaaga awo wennyini wakati w'emyaka 3 nga teginnaba kuwera kyali kisaana n'amugamba omunnyonnyola n'omugamba bw'aba wakugoba n'akugoba bw'aba wakuleka n'akuleka kubanga mulimu abasajja nga ye akwagalanga bw'oli singa oba okoze ensobi osobola okikwasaganya n'ozaala omwana nonga nsi wange nenkuleka mbu nkwagala nkubuulire mulimu abasajja nga bo basalawo okwagala bakazi nga bamuloga n'asigala mu kategeera okikkiriza nti waliyo true love oba teriiyo yaliyo mu firimu bwe nsuubira gyeri true love kati eyo true love bwebanga eri musajja nga mwenna mwagalana ensobi zibaawo kati gwe bw'ozaala ebbali otera okwanguwa okukyogera abamu babaleeta n'abasajja bafuze munnanga omwana wuuno kati omukazi agaye mbu bw'ozaala ebbali otera okwanguwa okukyogera olinga agamba nzaddeyo bangi weebale nnyo kubanga oli musajja kati njogera ku basajja gwe bw'ozaala ebbali tosobola kunnyonnyola mukazi wo nti munnange nzadde omwana ebbali wa wiiki gumiikirizaamu wakirakaana ekatambula nebagamba akaana akatambula mu vidiyo kenda mu ssimu yo kaani weebale nnyo okalaba ekiyindo nti kyange kyaneiba kyange oba oyogedde olwedde oba oyogambye nti ng'onnyonnyola omukyala naye singa omukyala oyo abaana bye tomugamba akomewo mugamba n'akoma weebale nnyo kati kitegeeza mu nsobi wabaawo okusonyiwagana naye lwakuba nti obuzibu we buli abakyala basirika nnyo omusajja n'amala okuteeka ssente kubanze nalabye obulumi omusajja bwalimu era nkuba omulanga eri abakyala singa oba ozadde omwana ebbali yanguwa okunnyonnyola omusajja nga tannaba kuteeka nnyo mwana ssente mwana kubanga n'omwana atuuka ekiseera n'afuna laava eri omusajja oyo kati omugamba nti si wuwo n'omwana kimukosa ate nga n'omusajja kimukosa ate nga naawe maama kikuswaza oyagala myaka 3 egisookamu abayogerera kiba kyetaaga okutwaliza awamu wakirina oyogerera ku lubuto yes tagenda kuleka mu ddwaliro n'ebbiru zaayo kirina buzibu kasitamba nga njogedde amazima gy'oli gwomanyi omwana ono si kuba ate olubuto luno olulaba omusajja bw'ozaala omwana tamuteekamu nnyo ssente ne bw'aba amutaddemu ssente amanya omwana si wange naye ng'omuntu obuvunaanyizibwa omusajja okuteekamu omwana ssente n'akomekereza ng'omugambye si wuwo kiruma omwana kiruma omusajja naawe omukazi kikuswaza